Mpuliriza abeeyo, abaami n'abakyala, abavubuka n'abatenyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Oyinza kukola otya nga yeggwa asula ku nguudo? Tolina mmere, tolina mukwano yadde aw'okusula. Jane Murray abiyaremye yali wa ku nguudo naye yakola n'amaanyi okuleetawo enkyukakyuka. Taata we yali mu kkomera era famire yali mu mbeera ey'obwavu. Ono yava mu ssomero mu mwaka gwa 2028 n'agenda ekikali okukyusa ku bulamu. Naye mu myezi 6 ng'ali ku luguudo yasobola okufuna amagezi okuva ku mukyala Omujapani eyamuyambako ne mu kumaliriza emisomo gye. Oluvannyuma n'amuyamba n'okuggulawo bizinensi. Ono mwana mulenzi yakola okunoonyereza n'alaba nti tewali baali bakozesa mayembe g'atya kukola mu bya ttunzi. Bw'atyo otandika okuyiiya ebiwundu eby'enjawulo n'entandikwa yagifuna atya? Ono byonna yabijja ku mwoleso gw'ebyobusuubuzi we yafuna omukwano yamwasika ku byuma okusobola okuyiiya by'asobola mu bungi. Ono akola amapeesa n'ebikoma ebyeyunirwa abangi ng'era bingi bye bamubanja kuba akatale kanene. Naye olw'okuba bizinensi ye yakula tekitegeeza nti yeerabidde gy'ava era bw'ati ayigiriza abaana b'oku nguudo okukola ebiwundu eby'enjawulo. Ono mwana mulenzi aliko osuubira ki kyazzaako? Habyaremye atunuulidde akatale k'alina mu Kenya ng'era ayagala okwongera okulongoosa n'okugaziya bizinensi eno. Mu nsangi zino olunaku lwa 21 mu mwezi gw'okubiri lwafuuka lwa kujaguza mu nsi ya Zimbabwe kubanga olunaku luno ge mazaalibwa ga musajja mukulu President Robert Mugabe. Abakungu b'ekibiina kya ZANU-PF bagamba luno olunaku lulina kujaguzibwa nga ssekukkulu era nga bamanyiddwa n'okukaka bannansi mu byalo okusasuliragana amasanyu. Omwaka guno bannansi baakubirizibwa okuwaayo ente ziwera 50 ng'ebirabo okusobola okuliisa abagenyi abasuubira okuwera emitwalo 10 ku guno omukolo. Abakungu ba gavumenti bagamba nti kuno okuwaayo kw'ebirabo kwa kyeyagalire ng'oggyeko bannyini masamba mu Matabeland abalina okuwaayo ente buli omu eri amazaalibwa ga President Mugabe. Wabula okulonda Matopo National Park ng'ekifo awagenda okubeera omukolo guno kyatwalibwa ng'ekikolwa eky'okukyokooza olw'ebikolobero President Mugabe bye yazza mu kitundu kino kubanga ab'eggwanga lya Ndebere bakyali mu kunyolwa olw'abantu abasoba mu mitwalo 2 abaafiira mu kanyolagano ka Kukurundi wakati wa 1983 ne 1987. Eggye lya Mugabe lya 5th Brigade lyatugumbula abantu kafukunya mu kaweefube w'okuwenja abayeekera b'ekibiina kya ZAPU ekyali kimuvuganya. Newankubadde yaliko minisita wa Mugabe ow'ebyokwerinda Mwami Maureen Mahachi yeetonda olwakino ekitta abantu n'alumiriza ne President Mugabe okukulembera olukwe lw'okutirimbula abatuuze mu kino ekitundu. Ye Muzeeyi Mugabe tamenyekangako kwetondera be yakosa mu lwatu. Abatuuze ba Matabeland bagamba yadde balemesiddwa okuyimiriza ebikujjuko bya President Mugabe eby'amazaalibwa naye basuubiza obutamukombya kalulu mu kulonda kw'omwaka ogujja. Abasibe bakoze atya ow'enjawulo. Omusasi waffe MC Yala kaaga tutuuseeko. Ensi n'ensi zeeyongera okuwera ekibonerezo kya kalabba okusiga ebifaananyi kufuuse kwa mulamu eri abasibe abalindiridde ogw'okuttibwa kubanga kubawa omukisa okulaga embeera gye bayitamu mu kkomera. Okusiga ebifaananyi era kufuuse ekyokulwanyisa eky'amaanyi mu kukyusa endowooza y'abantu ku kibonerezo kya kalabba mu byobufuzi n'eddiini. Mwami Kenneth Rims ali mu kkomera lya Kansas nga baamusalira gwakuttibwa afuuse omusizi w'ebifaananyi nakinku ng'era ebifaananyi bye bikwata ku nsonga ya kalabba. Abasibe abamu basobodde okukola pulojekiti z'ebifaananyi n'abasizi b'ebifaananyi abalala ng'ekifaananyi omusibe Harold Nichols kye yasiiga n'omuyizi Holly Caden ng'asinziira mu kkomera. Ekifaananyi kyabwe kyayolesebwa mu Apex Art Gallery mu kibuga kya New York n'ebifo ebirala. Project ya Outreach nayo yasobola okukuŋŋaanya ebifaananyi by'omusibe Keith Lofa nga kwotadde n'ekifaananyi kye ekyatiikirivu kye bayita American Car nga wakayita emyaka 2 kavanga mu Uranus ku marana attibwa olw'okukukusa ebiragalalagala. Omwoleso gw'ebifaananyi bye gwaggulwawo mu ka Belltown Art Center mu nsi ya Australia nga gutegekebwa mwami Ben Quilt eyayigiriza Sukumarano okusiiga ebifaananyi ng'ali mu kkomera. Okusiiga ebifaananyi kuyambye nnyo abasibe bano okukakanya ebirowoozo nga bali mu kabulamuliro awamu n'okulekawo ebijjukizo nga bamaze okusogwa enkomerero. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Yala naako gatutuusaako. Abafirika tutera okugamba tutumanyi ebyafaayo byaffe naye nga watali kumanya byafaayo byaffe kiba kizibu okumanya nsibuko yaffe. Ebyafaayo bya mugaso nnyo kubanga buli omu alina ensonga ze. Abazungu bwe bajja baleeta eddiini era bangi bayiga okusaba mu ddiini eyaleetebwa ne beerabira ebyobuwangwa byabwe. Engero bajjajja ze batunyumizanga kati twazeerabira dda naye ng'ennaku nga independence tetuzeerabiranga. Kino ekizibu mwe kiri mu mawanga ga Afirika ng'era ebyokuwandiika si byali bintu byaffe. Mu 1964 UNESCO yassaawo omulamwa okusobozesa Abafirika okwogera ku nsonga eno ng'era bagamba obutamanya ebyafaayo byaffe bitusudde mu matigga era mbu twetaaga okumanya ebyafaayo byaffe okusobola okwezuula. Abafirika 3 bye baayamba mu kunoonyereza okwamalira ddala emyaka 35 mu 1999 basobola okumaliriza ebimu ku mulimu guno ogw'okunoonyereza era empapula emitwalo 40 ziraga nfofolo ku byafaayo byaffe mu ntandikwa y'obulamu era we twogerera bali ku ddala eryokubiri mu kunoonyereza nga bino ebyafaayo byakubunyisibwa mu masomero ga Afirika gonna.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ŋŋoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. yes goberera eŋŋoma Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. yes goberera eŋŋoma